Amukadde waffe muganda waffe Mapu Media kansubire nti oli bulungi. Ntumiddwa ng'omukulembeze wa group bakulembeze bannange obubaka buno kubanga bututukako era nkakasa bugenda kutuukako wano ndowooza ne mu inbox ku biki ebiri mu kubanga bigenda mu maaso ku nsonga eziri mu kubanga zigenda mu maaso ku social media eyiyo ng'ate ekolera kitebe oba ekolera kibiina nga bansabye okutuusa obubaka buno okubanga owummula oba ng'oweereddwa ekibonerezo eky'okuwummula omwezi mulamba ekisookera ddala nga kampani ya Mapu Media tekola mirimu gya kibiina okumala omwezi mulamba era n'osabibwa okuba nga togenda kulinnya ku kitebe okumala omwezi mulamba. Ntumiddwa okumala omwezi mulamba okuggyako okulinnya ku kitebe oba okutuuka ku kitebe ng'oyenawo meeting n'abakulembeze b'ekibiina olase ku nsonga z'amawulire then ne Mapu Media emirimu gyayo okusooka okusteppinga down mpaka ekibonerezo kino nga kiweddeko n'okubanga ttiimu kyesazeewo kuba ttiimu ebakulembeze etudde n'esalawo ogw'omwezi tegubadde mwezi tubadde tugambye ebiri naye tukiteeka mu baganda baffe ttiimu gye tukola nayo buli tufuna ebirowoozo bye tumaliriza nga tuli ku mwezi okubanga ogenda ku respectinga ttiimu n'ebyo byegenda okubanga esazeewo okubanga okusalawo kwabwe tekugenda ku social media kuyina kusigala mu famire na kumaliriza kibonerezo kyo era ebisaliddwawo bwe biyisibwamu olugaayo era abakulembeze bajja kuba batuula balabe kyekyakukola oba kyekina okudda mu kukolebwa. So ye message ngituusizza ng'omukulembeze ntumiddwa bakulembeze bannange okubanga etuuka ewosebwa muganda waffe mukadde waffe. So nja kusanyuka nnyo nga tuddiddwamu okuva n'olwaleero kitandise lwaleero omwezi mulamba. So neyanza nnyo neyanzege bino bintu bya kisiru bibogasi byo nga mwali mufumbye agaboozi gammwe mujje mu ngambe mbonna lya ssente za Patricia gwoyine bikkalirako mumulowooza nsobola okusemba nakyo buli ekigenda mu maaso kyonna buli ekyagenda mu maaso nkirina buli ekyagenda mu maaso najja nga mufumbye ebiboozi byammwe ne bibakalira ku matema era bwe najja kye mwali mwagala okola ku olwo Katonda n'ayamba oba waliko ki oba yali Katonda oba yali kibye mwateesa emisana mukole era mwali muntadde mwaka akafubo nga mumanyi byegenda Katonda n'akikola nojja n'oyogera birala oyo yali Katonda kati mutudde ate era ompeereza ebintu by'ekisiru mbu Patricia mbu mumpumuza gwe wali okiwulidde ku gwe nawe wenyini bw'oba okifumiitiriza sama ekyokuwummuzibwa kya buntu abantu bonna bawummuzibwa n'abaani bawummuzibwa bonna bawummuzibwa era tuwummuzibwa era nange nali empumuziddwako then nempumuzibwa okuweereza omuntu n'awummuzibwa okuweereza amawulire n'awummuzibwa n'agobwa ne ku kitebe gwe wali okiwuliddeko gwe mbawadde eddakiika ze mumpadde mujje munnyennyole nkitegeere nzikakkane bwe muba temukimpadde kukikkakanya ngenda kwekubira endulu wonna we naasobola. Ndowooza kanziremu ekibuuzo kino kibuuziddwa mukulu Jona naye kankiddemu sebo mukadde waffe muganda waffe Mapu Media sebo twegeyezzaamu era ng'abakulembeze era twogera na mukulembeze sebo okkirizibwa okudda ku kitebe era okkirizibwa okubeera ku kitebe kasita obanga togenda kukola emirimu giri mu layini y'amawulire sebo okkirizibwa okudda ku kitebe n'okubeera ku kitebe okkirizibwa okusiibawo sinakindi obudde bwonna bwe bwoyagadde sebo kasita oba nga toli mu layini yakukola mawulire okumala omwezi mulamba. So kyekyo sebo ovaayo ate n'ogamba nti gundi tukuwadde ekibonerezo kino tekitegeezebwa public naye ate gwe mummwe mwennyini abakoze ekibonerezo ekyo ali ne mukirinkinga ne mukiwa omulabe oba omuntu oli gw'abadde yeemulugunyaako muba mukolera ani. Era wano wembuuliza information ekwata ku president n'enteekateeka ze eri seefu bweba internal memo eyabadde ebonereza mpanga Mapu Media yalinkinze n'egenda mu mikono gy'omuvunaanwa information ekwata ku struggle yaffe ekwata ku president eri seefu ne president ali seefu
bwebanga internal memo admissing ewumuza omuntu for 30 days yasobodde okulinkinga negwa ku muntu president ali safe ne byasalawo ne decision ne plan zetugenda okugenda mu kalulu oba this is my question nchiddamu gwe yagamba nti ebintu bire bya munda ate information mugirinkinga information ekwata ku plan za nopu ekwata ku plan za president eri safe era president ali safe namwe abakola ebintu ebyo yes fena tugenda kukiriziganya buli muntu alina ensobi somehow somewhere Map Media alina ensobi ze ng'omuntu Map Media si Yesu Kristo si Nabbi Muhammad alina ensobi ze ekyo buli omu ensi yonna ekimati Map Media alisamu alina mu ensobi mu mirimu gy'abadde akola bajja akola ng'omuntu naye ali professional gemulaze okulinkinga information nga mwekenyini mwagambye nti information era kubeera private ne mugirinkinga ku muntu oli gwe yali avunaana nga n'omuntu gwe yavuna temwamuteeka mu kaguli kumubuuza nti kino kyava ku ki mwe ne mukola decision ne mwe ne mulinkinga decision muba mukolera and then president ali safe ne security z'ekibiina oba ne information y'ekibiina eri safe zeyi waffe maapu tukutegeeza ensonga zino nga bwenze bagambye obadde owumuziddwa emyezi ebiri ffe gye tubadde tusazeewo naye ng'abaana abaawamu bali ne bagamba nedda omwezi gumu ne tukuwa ekibonerezo eky'obutalinnya ku kitebe eky'obutaddamu kukola activity zonna eziri official eza president obutaddamu kulinnya wali president ng'alina kyagenda kwogera obutalinnya na ku kitebe okujjako ng'otusabye tukuwadde essaawa 2 wennyonnyoleko olwo ku mukutu guli banzigyemu ogwa main bantadde ndi muguno ogw'aba heads naye jjukira nali bize ndi musiringi waggulu nteekayo bikamera kati bwe nalaba message ey'aba heads nalina okugiddamu mangu kubanga wabaawo amawulire agayitira aga president ge tulina okutambuza aga president ali wali nze njiwa abaana natusangayo message ennyonnyola era nga bampadde essaawa 2 okweyogerako era bwe bamala okweyogerako then banzije ne mu group nzije ne mbagamba oke byonna mu byogedde nzikiriziganya n'ekibonerezo kye mumpadde nzikiriziganya n'obutakyogerako I'm going to serve my sentence but kyesikiriziganya nakyo mujjeewa obuyinza era maanyi kige mukozesezza nga n'empuuga eyalya ssente 5 ne Bwanika asiba avuma president ebisiyaga Kaabe Kagabo avuma nani naki tebabagobanga ku kitebe mwe mujjeewa obuyinza mujjeewa obuvumu sama Uganda ne banno okungoba ku kitebe bwe nakola gundi yange eyo batwala eddakiika endala 15 nga tebananziramu ne bakomawo ne bantegeeza tuzzeemu ne tutuula ekyokukugoba ku kitebe tukijjeemu tebaŋŋamba nti nedda tetwakugambye kugenda ku kitebe kubanga byonna mbirina wano tukijjeemu tukikkiriza okugenda ku kitebe naye toyina kukolerawo wadde eggulire lyonna ne mbaddamu ne mbagamba nti temulina lukusa temulina buyinza bunzikiriza oba buŋŋaana kugenda ku kitebe wabula mulina olukusa n'obuyinza obunyimiriza I accept era ekibonerezo nkikkiriza era n'ekyobutogera ku kibonerezo kyange I salute you nkikkiriza era bwe namaliriza nali nkyayina ekirala kye ngenda okwogerako ne banzija mu group ey'abaliida ne mba nga sikyalina connection ne ngamba kansavinga ekibonerezo kyange era sadda kubagamba kubanga ebyaffe ebimu tubikolera munda saddamu kubagamba mba ndi awo ntambula eggulo ntaddeyo posti ntaddeyo mukama wange president mba nnyonnyola ono ye president wange eyawangula nze siri ku biri bya bigundi baŋŋanye layivu zaabwe sizirinaako president sijja mulinana naye mulina mu mutima ate byenkola ebisinga mbikolera wano sinze tugende mu maaso nga n'omuntu bw'okuŋŋaanya obujulizi buno nina millioni za Uganda 2 si mu bigambo wabula mu cash nina millioni 2 eza Uganda eza cash
bwabaawo omu ku ffe nga yawulira nga nsaba ssente nina miliyoni 2 cash aleeta obukakafu either buwandiike oba bwogere oba vidiyo. Bwabaawo Patricia Sewungu alina obujulizi obwa video call oba audio call oba message empandiike nga namusaba emitwalo 4 neme kuteekayo kifaananyi ekyo n'agaana okuzimpa n'enkisayo nga nakikozesa busungu, mbadde nsaba Patricia Sewungu nina miliyoni 2 eza Uganda cash essaawa zino sizankya either mu audio mu video oba mu biwandiike nti namusaba miliyoni 2. Era na kino n'enkisaba baganda bange be nali nabo mu mmotoka y'amawulire nti bwe wabaawo omuntu yenna nga yakiwulira olwaliro gwe musagwo enkya kuzaayo baana mu ssomero miliyoni 2 abaana batuule ewaka. Era omwana abadde addayo ku ssomero ebintu mugambye togenda ku ssomero bibino mbadde mutwala leero wa S4 bibino wano abadde adda ku ssomero wa S4 alina okuripotinga tudde mugambye tuula miliyoni 2 nga bwe tugenda vidiyo eno mu maaso mugenda kumanya lwaki omuntu yenna okuva ku Patricia ne ku bakama bange aba National Unity Platform ne benkola nabo ab'amawulire okuva kulembera Jona ne kuddako Sama alina obukakafu bwonna nina miliyoni 2. Era bw'amala okubufulumya obundi obwo ngenda kufulumya miliyoni 2 nzimuwe netondera eggwanga Uganda, netondera ekibiina kyange kya National Unity Platform, netondera President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwaba wayina obujulizi bwonna nga nasaba ssente ekyo nkibalekedde tugende mu maaso. Okawama musibi muti eyo basewo ne banyabo kansubire muli bulungi kansubire buli kimu kitambula bulungi amanya n'eddoboozi yenze Sama Uganda Tata Kisolo bawasawuda madada nsonga ze mugenda mu maaso ku social media tuziraba naye ekituufu ndowooza kyekirina okutegeerekeka wabasinga tebamanyi kituufu kyekyo bakigenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ane Map Media. Amunange ebintu bino tuba tubiraba eba bigenda mu maaso era buli kimu kiba kigenda mu maaso tuba tukigoberera ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne Muhumuza mbega wa gavumenti oba atambulira ku President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku lunaku olwo naliwo Patricia Sewungu Muhumuza yali ku mulyango ogwa table yali akwasaganya table yali ku mulyango gw'abayingira mu table so nga avaayo najja neno mu table okulaba obitambula Muhumuza mbega buli omu gwamanyi twali tuli awo anange nalina obuvunaanyizibwa okulaba nti bamawulire bayingira mu table obuvunaanyizibwa bwali bunkwasiddwa so mba ndi awo nga Muhumuza asika Patricia Sewungu ku table namuze ebbali ne boogera ebigambo bingi nnyo byesamanya byali bigambo ki munnange sikulwise anze kanyini I think ndowooza ti my first time okubanga omukyalo oyo mutuukirira ne mubuuza omwami oyo gubadde oyogera naye obadde omumanyi bulungi nangamba alina omumanyi naye abadde ankwana nemuga mwegendereze mbega yatambulira ku President so ndowooza emboozi yakomaawo wakati wange ne Patricia Sewungu. So Patricia Sewungu mu kuyingira President we yali Map Media ndowooza namukwataka video bwe yamukwataka video ndowooza Map Media n'agamba Patricia nyina ka video ko njaga kuweereza tomorrow ngubuuza ku President senkeera Patricia Sewungu n'asindikira Map Media audio ngamu namugaa gwe Map lwaki tompa video yange gye wankutte muli basiru so munnaye obuzibu bwatandikidde awo ebisigadde Map Media kabibannyonnyole. Good morning everyone, my name is Patricia Sewungu. I'm going to do a live video on my page to sort out the mess. Everything is a lie and don't believe it, but I'm going to come and sort out the mess.
and explain to you how it happened with all proof. Thank God I have an alibi. I love you everyone, and I'll see you soon. Export TV to the world.